oba tujjeko sente awo 10,200 extra 10,200 naye ng'omukulu Ssemujunganda onono nga wakira municipality yoyo waffe yavugira mu kooti ze ng'anekedde bulungi nnyo n'agamba Madam Speaker emisolo egyo gye muyise egyo ginyigiriza omuntu wa wansi era zigenda kuleetera ddala embeera embi mu Uganda waneeno n'ebyenfuna bigenda kugottaana kubanga akima ebyamaguzi mu kyalo abikimisa mmotoka ate ng'emmotoka enywa amafuta ate nga mwatugamba efe abafunaana ebyawano temutujjako omusolo mungi kaakati ebintu bigenda kubanga byeyongera bbeeyi Madam Speaker n'atuula mu ntebe ye nga yambadde neno wiigi ye nasinziira gye bajja ne UK eya white obadde okimanyi nti eva UK so n'agamba nti emisolo gyo gijja tuyambako developing abantu ba the local people so balina okugiteekako era abalina okugisasula tulina okugisasula olw'ensonga nti giyamba kulaakulanya ggwanga kulaakulanya oba tunywa bagamba kuteeka mu luseke n'onywa n'okamula paka kigambo si kyange ekyo anyway producer soko tuwe video nga ebyo byonna bi happening. And since we removed the REA, and REA has failed, electricity has failed to reach to the villages, we are removing kerosene. For the first time, we say we are not going to increase taxes on fuel. Yes. And see what will happen. I can tell you, the country will not collapse, and there will be more income to tax. Increase the tax is the less demand you'll be creating, because ultimately, this is having a multiplier effect across the economy. Those in favor stand the contrary, nay. The nays have it. I would suggest the increment of this tax, but let it be going towards having that deliverable. Let Ugandans feel that we have covered, the tax has been increased, but it is addressing the issue of their roads. But there is no proof that this money that we are going to add on the tax of fuel will be directly channeled to fund construction of roads. If we impose another tax, we are going to cause a lot of damage to the economy itself, because you have transportation of almost of everything that you are using. Tukulikeeyo ndowooza abalonda obulungi mbalaba abafiira municipality bannaye oba nsenguke essaawa yonna ate n'ennyumba z'omuza bbeeyi ntono omuntu gwe walonda n'owulira nga omwenyumiriza kamukwateko mu bugalo yadde tandaba bulungi omanyi waliwo omuntu akola ekyo n'owulira nga cyber handshake ngimuwadde